Dr. Jose Chameleone munnange ate alaze ettabbu. So ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo kw'ossa ate ne mutabani we munnange ate Abba Makasi kw'ossa ne mukyala we bannange essaawa yonna basuubira munnange ate baby. So ngenda kubeera nga mbikulagakoko mu maaso awo kw'ossa ate mami we munnange ate owa Chameleone abaddekoko ku Amiri Foods Restaurant. Kibadde kikambwe nnyo mwana mulenzi munnange ate abadde akakasa bamutegemera nti nsinza kugemera nti Yugi. Akatambi kano kalaze munnange ate ttiimu ya Dr. Jose Chameleone muganda wange gabadde maanyi nnyo mu kifo kino munnange ate kye babaddemu. Chameleone emmotoka ye muganda wange ekoze vibe wano, kibadde kikambwe nnyo, kibadde kikambwe nnyo. Sooka otunuulire munnange ate akatambi ka Dr. Jose Chameleone. Iwagise wetuli yababi ezeraga ngali panda Kw'ossa munnange ate ne ttiimu ye bambi akadde bwe katyo bye bakamazeeko munnange ate mu kifo ekyo. So nga nkwongeddeyoko munnange ate mami we muyite munnange ate omukyala Mayanja ono Nakyala bambi maama wa Dr. Jose Chameleone abaddeko ku munnange ate mu kifo kya Amiri Foods Restaurant. Maama wa Chameleone azze leero ku Amiri Foods Restaurant. Bannaye ekitiibwa kya Mukama. Mbadde ndi awo nga maama wa Chameleone tansalako. Agambye leero nzize nkuwagireko omutabani Amiri Foods Restaurant. Era njagala pizza ompe n'olusaniya era abitwala teekaawe. Era naffe tumukozeeko bulungi nnyo. Bannaye maama weebale kumpagira. Nzaani bannaye akuleetako mu kino ekifo kyange. N'ompagirako Mungu akuddizeewo nnyo. Amiri munnange ate abadde musanyufu nnyo okulaba nga maama wa Chameleone azzeeko ku restaurant ye okumusapootingako. Bw'atyo bw'abadde akakasa ku mami wa Dr. Jose Chameleone. So nga nkwongeddeyoko mutabani wa Dr. Jose Chameleone muyite munnange ate Abba Makasi. Essaawa yonna mukyala we agenda kubeera ng'asumulukuka nga bw'ogezaako okulaba olubuto nno lukuze. Essaawa yonna nkugambye nti munnange ate Dr. Jose Chameleone afuna munnange ate omuzzukulu. So akatambi kano Abba Makasi kw'ossa n'omubeezi we Angel babadde mu kifo kino nga bali mu havingamuko just time awaka nga bw'ogezaako okulaba embwa yaabwe nayo ebadde munnange ate yeeyagala giyite munnange ate peeti yaabwe nga bw'ogezaako okulaba embwa nzungu ebadde n'ebyoya munnange ate bya white. Abba Makasi kw'ossa munnange ate ne girlfriend we nkugambye babadde bulala era nga bw'ogezaako munnange ate okulaba akatambi ako kabadde kakutte vibe ku TikTok. Obutasiba munnange ate update yonna eringa Abba Makasi kakasa nti vidiyo osubscribinga awo wansi ojja kubeera ng'okalaba nti nno subscribe kasita obeera nga tonnaba. Naye kasita obeera ng'omaze gwe oli ku muzigo munnange ate mwereere. So ngenda kubeera nga nkomawo n'ebirala maaso eyo.